Bwana mukulu w'ekigo ky'e Nakawukanga Reverend Father Sebukoola Edward akalatidde bannayuganda okusibira ekikookolo bannabyabufuzi abafuuse kyesirikidde ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyobulamu ng'agamba nti bano tebeetaaga kuwa kazindaalo ku mikolo kuba baba tebalina kye bongera ku nkulaakulana ya ggwanga lino. Kanakume nagamba abantu nebyakutalebera ku byanjigiriza kutaasa butonde na byabulamu oyo muggyeko akadaala kazindaalo okole ebirala. Ono abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ekitegekeddwa e Bulwanyi mu Town Council y'e Kajjansi nga kyetabiddwako abakulu okuva mu byenjigiriza wamu ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. Reverend Father Sebukoola awanjagidde abazadde wamu n'abatandisi b'amasomero okunnyikiza eddiini mu masomero kuba eggwanga liri mu buzibu nga kati n'abaana abato batandise okwetugira mu bisulo ne mu maka g'abazadde baabwe. Abana ne batugamu n'abaana mu katoilet. Never joke with the spiritual part. Abagoberera ebyeddiini tulina obutuukirivu ne bwenkoma ku kino olwaleero bamira John Bosco. Avumiridde bannayuganda abawangaalira mu masekkati abagayaliridde okusoma n'okusomesa abaana n'ategeeza nti ne gavumenti gye bayaayaanira ekyuke yeetaaga bayivu. Essentially dedicated. Ate mu ggwanga lino bwe tutaasomye wajja kuba abantu ba mirundi ebiri. Abanaafuga n'abanaafuga oyo bali olede batandise dumulamu okola wakakuyedde n'okomaawo ne bwakola ki bannange terwaneko. Wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Rwangabwanika agamba nti abazadde balina okukyusa mu ndowooza yaabwe ebyenjigiriza bwe biba nga byakubbululwa mu nvuba mu bitubidde ng'abalabudde n'ekyokumala agazaala baana nga bwe babasuula mu masomero nga balowooza nti gavumenti ejja kuba basomeseza. Uganda tulekeraawo okwekubagiza naddala abaana ba Kintu n'Ennambi. Abaana ba Kintu n'Ennambi tukoye okwekubagiza naawe kyuka abaana ba Sentro wano wiponi gye tulina kusoma. Babakulembeze abalala n'okusingira ddala abavudde mu byenjigiriza baliko enkyukakyuka mu byenjigiriza ze banokoddeyo n'okusingira ddala ebyemizannyo n'ebyemikono nga bagamba nti singa bino bigenda mu maaso akubbulula eggwanga mu nvuba y'obwavu. Uganda we yatuuse omuntu olina okuba nga olina kye bayita omulimu ogw'omu mutwe. Emirimu gya ofiisi tegikyalabika. Wabula balina bye basabye gavumenti etereezeemu kuba ekifaananyi ky'amasomero gaayo kyonoonese ekitagiweesa kitiibwa. Entebe desks abaana kwe batuula still they are not enough for them. Osanga nga n'omusomesa akyeyaninga desk eyo n'omwana era ezimu zitera kubeera ku verandas. What teachers use them when they are marking. Toilet y'abalenzi naye abawala bakyeyaninga n'abalenzi naye mu butuufu yagwamu ne tulemererwa era Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.